ekitongole kyaffe kyabambega kyetuyita Directorate of Crime Intelligence nakikwatagana n'ebitongole ebirala ebyokwerinda mu ggwanga bakoze ekikwekweto ku Nasa Road kizimbe bakiyita Elite Arcade nga duuka E8 ekyaviiriddemu kukwata abantu 8. Abantu bano 8 twakitegedde mu kunoonyereza kwe twakoze n'enkesi ze twasudde nti mukama waabwe ye Mukasa Ronald gwe mwerabiddeko n'agammwe ng'era twamukutte n'abalala bakolagana nabo oba abakozi be muli Mugumya Gay, Brian Abaho, Joel Kagame, Gadi Ronald, Nandu Shadia, Seguayi Rogers ne Abu Mayanja. Kikwekweto kino kyaddiridde okufuna amawulire nti abantu bano bali mu bizinensi ey'okukola ebikufuli bya ssente ez'ensi ezitwetoolodde ez'ebweru n'eza Uganda era nga babisuubula balina abantu be babiwa owaayo ssente ennamu ne bakuwa ebicupuli n'ogenda n'otandika obisaasaanya era ku muliraano wano bibadde biwunya ennyo nga tewali nsi ku muliraano gye batakola ssente zaayo nga bwe mwerabiddeko n'agamu. Tuyina eza Kenya zemulaba wano, tuyina eza Sudan kano kemiko ya Kenya omujazira bulungi naye bwoba ozitegereza waggulu olabira ddala nga za Kenya. Waliwo eza South Sudan zemulaba wano, kiraba ekipapula obugazi bwebo bwennyini ngabo bakutera okukozesa dola mugiraba. Waliwo ez'Abangereza ade kino baaba ne bwe baaba kikoze simanyi bwokitwala bola fotokopi neera waliwo bebazisiba abatamanyi ssente. Waliwo kemiko zebagatirira zimu twamaze zisabika ng'ebizibiti naye nga zino chemicals zebagattagatta okuba nti nobasobola okutuuzaako ssente nebakola ez'enjawulo. Ebino ebimu ku bikozesebwa ne batuuzaako ssente bafunira ddala akapapula nga kawuka ddala ng'akassente gye baagala okukolamu ekicupuli ne batandika okuba nti nno bakola ebintu ebyo. Ebiwandiiko bye tubasanze nabyo waliwo ebiwandiiko bino nga kino kiraga kya UN kibakkiriza oba okubeera ne ssente ezo oba okukola ki. Waliwo kino kiraga nti US Federal Reserve Notes Department Treasury of the United States Government. Kino kiva mu Treasury. Kuliko ebiwandiike wano eby'enjawulo. Empapula omuli ebyapa nabyo babadde babicupula. Emisolo okulaga nti n'oli yasasula omusolo byonna babadde babicupula. Ne driving kaadi z'emmotoka eza piki. Waliwo n'ebyuma bye twajjeeyo printer, digital printers zetwajjeeyo. Waliwo kompyuta zetasobodde kujjayo kubalaga zetwajjeeyo zebakozesa. Ebyo byonna birimu obujulizi obugenda tuyamba okulaba nti n'abantu batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Twongera okubiriza abantu kulekerawo okwenyigira mu bikolwa bino kuba bizza eggwanga lyaffe emabega n'okuleetera abantu ab'enjawulo okukola loosi. Era kaifuwe omu tukubiriza abantu ba bulijjo okubeera bulindaala ku ssente ze bafuna okuva mu bantu. Ne bannayuganda tubolaba ddala nti luno olukumi lwaffe wano Uganda nalo balukola. N'ab'ensi endala abadiiringa abakola bizinesi mu ggwanga Uganda nabo tubakubiriza okubeera bulindaala bamanye ssente ze batambuza kuba ab'ebicukuli bano bamwe bali. Era ebikwenkweto bino bikyagenda mu maaso okulaba nti tukendeereza ddala abantu abali mu mulimu guno okubeera.